nze mpulira nkoyo ekigambo rest in peace. Omwaka oguwedde naziika nnyo abantu bemanyi pulira saagala kuddamu kuziika muntu n'omu. Banenziisa abantu bemanyi omwaka oguwedde. Bambi tebabawaga tebabalimba. Biri ebintu n'ensi byakusaaga. Banange freedom muleke gavumenti eriko gye mwagale basange nga muli balamu. Banne muleke gavumenti eriko gye mwagale basange nga muli balamu. Banne ebintu by'okuba abasirikale amayinja mu bivire mu ddala. Kati wulira mtugenda kwata emiggo simanya tukube jjati bambi mugenda kufa. Ibana mwe mpulira n'amaziga gampisemu. Ana bange kiki ekibawaga bavubuka mwe. Njaga yebawaga. Kiki bannange lwaki temukkakana? Ndabanga babaziika nga tumaze okulya omuceere. Ndaba amaziika gammwe nga tumaze okulya omuceere nga bwe twali ogwa segiri. Mugenda kubajja ati. Mugenda kubajja ati. Mulindemo muteekateeka kubajja ati. Naye fe abanaziika weetuli era buli kalulu tuziika n'akaggwa abantu baafa era ne tuziika abakola keesi z'abafu ab'emulago mwongeremu ku speed ba client bagenda kweyongera. Abakola keesi z'abafu emulago mandi badde mwongeramu capital kwa aba clients. eno time y'obululu abakola keesi z'abafu bakolera ddala kwa National Funeral Service NUP National Funeral Service ebeekola. Mbabuulira amazima ng'abaagala. Bw'olabe wali omusirikale ky'osobola okukola dduka. Abalamu be bawangula entalo. Teri mufu ayina kiddako. Muvubuka munnange teri mufu ayina kiddako. Wano woofa abantu tebalumirirwa nnyoko yalumwa. Bw'oba tonnaba kitegeera ojja kitegeera. Bw'olaba amagye weta. Naye baba balimba mujja kubajja ati. Joint anti-terrorism. Mugenda fa. And rest in peace in advance. Momule mirembe. Fe tujja beerawo tubale abafu tulye emmere twebake. Ensi eno nze nagiwa omulanda bandabe buli omu akozesa obwongo bwe. Wano buli omu muntu mukulu. Goba olabe byabaddewo jjo tebiina kye bikulaga genda maaso. Nze sira gwe ngamba nti tugenda. Naye nkubulira ati eggwanga lyolekedde ekiseera ekizibu. So bavubuka bannange mukkakanye amalala. Mukkakanye okwerimba. Ebyo muddawo ku kitebe ne mwerimbalimba. Bagenda kubakuba emiggo. Wallahi. Eyo mga ati mumenyesa amagulu emikono mwakatandika. Dewo otuule. Bw'olaba omusirikale weta. Nenga gye emiggo gyo bagenda gibakuba. Era nze sina gwe nsasira, sina gwe ngamba ntogenda. Use your brain. Guno omwaka gugenda kuba muzibu nnyo. Guno omwaka gugenda kuzibuwalamu. Eri abo mmwe mwenna abeeteeseteese bwe mujja kola effujjo
gwe don't worry fe tujja kuba tutaddeko amawulire nze mbirabira ku mawulire nenda ama news nenga rest in peace mumule mirembe nine baluwa zenjagala muntwalira abagenzi nina abantu bange abanfaako njagala mbawe my letters muzitwali ukitegera mugenzi simane ne baluwa ye my dad naye mumuntwalirire baluwa ye aba naafa mujemba wama baluwa muzintwalire bamwe mulowooza abantu bakoowa sikyalina mu byabufuzi mbive namu nabewomula blessed are you Johnny admin continue mulwanire freedom bwe munagifuna naffe tunajja mugira mulwanirire eggwanga tofaayo ffe wetuli kati ffe dali tunagenda ani anaziika munne buli kisi ti nwanirire eggwanga continue mugende mulwanire eggwanga ffe tujja kujja bafirimu sita bajja firimu eggwa mwe mugira mulirwanirira tujja kujja naye ebyo byonna bye mulimu nange nabirimu bamala kunkuba ne bampangula amannyo nembivaamu naffe twaliko mwene yupi era ne batukuba bulungi ne batukuba emiggo kati wetuli tulaba mwe mukyali bapya osigera mwe mukyalina ebbugumu naye namwe mujja bivaamu kati mulowooza mwe abasoose naffe twaliyo nze nange Junior nalimbaddeko mu kwekalakaasa okwa dikiteeta ne freedom naye bankuba naguno gwaka freedom simanyi gye yadda kati gwe yasaamirira freedom ojja giraba gwe dikiteeta simanyi mwe mulinde mujja biraba naffe we twali mwe mwogeza excitement abamu ne struggle mwagiyingidde jjo anti muno twabirimu basamisami bonna babirimu ne babivaamu si mwe abasoose ne principal enyini bamusabula demego mwaluwa chairman Nyanzi naye yavuddeyo alinga omunyampire buli omu ajja gabana buli omu ajja funa share ye abe nyupi ne bwe mujjanga muri 10 mbalaya buli omu ajja funa share ye mujja gabana naffe twabirimu ne batukuba nze nagendako ne kukitanda nga sikyalya nze sibiddamu nze sidda mu freedom bali bakuba babuuze nze buuza Sauda Madada ffe twabiranga mu NUP ba Sauda Madada abo so nze sina gwe ngana gena mu freedom naye nga kyo kitegeere mujja gabana it's okay by the it's waliwo abantu nga mwagala nnyo bakuba continue era sagala muntu averi Junior yatugambye tetugenda mugende naye nze mbagambye rest in peace ngera mu kalulu akawedde we nabagamba nze sidda mu struggle namwe mundaba nze sidda mu struggle nze president manyomu ye president 7 byakyafuga Uganda nze afuga inasimina ako buzibu nabirimu ebintu ebyo ne bankuba nga nange ninga mwenjogeza maanyi ffe twayogezanga amaanyi wanensi nekankana n'abasajja bankuba ne mala emyezi 3 nga Syria buuza Kasuku nga nwa bunwe juice nga Syria lwa bintu bya struggle musinemba mu struggle okuva olwo bajja kukubenga tokka pama ebyovulo bye mwambala yambala omusajja ajja kukuba omugere kapama oduke mutoyi nga novulo tosola gisumulula gana amajege ennaku zino makambwe abasirikale ennaku zino bakambwe ffe batukubakubadde emigere sajja kuba olugere kapama n'ofuuwa kati ejo emigo gyokka gye babakubye embombo kati mbo babakubye ennyombo ffe batukuba ate bajja bagalamiza mwe mugira mucha bajja bazingako babagalamiza 5 gyokwata buuza same kye batukola ekalangala n'ennobiyaniri akalulu akawedde batukwatirako ekalangala NUP yonna
era nze gwe batasiba nze ne Bobi Wine fe batasiba ne babagalamiza omu ku omu kati mamuyimbe struggle smart ye dictate ebyekisiru manyi muunga nnyo muntebe busibanya tulwanirira gwanga ani ali kutuma Munauganda ya kutuma omulwanirira embwa gwe muri omugenda kufa yogeze ebintu ebitali makulu mbwe gwanga tolira gwanga lya nyoko yalina ekyapa kyalyo mwana bavubuka mwe mugenda kufa mu byokusanga muri awo mwasabata mebitali makulu kati ani akutuma otulwanirire gendo olwanire freedom yo feto tulwanirira tetunakutumako namwe twerimbisemu bonwanira bana Uganda lwanirira family yo feto tutekamu garage fa bali wote tetwalwanako ne tubivamu wano buli omwe alwanyeko kyalwanyi nenga mazima go gali nti emboko yo weri naffe twalwana nga tulimba firi dictator batukuba nze nabivamu era sisanga omuntu wewange mbojja wange mbosiba yambo junior mujja tugende twekalakasi siri musiri kutuuka sinchali myaka ejikubwa emigo sajja omukulu bangalamisa kika kusomero bankube nebweru nga mazo okusoma era bankube sha kanze junior chali myaka ejikubwa emigo ku mabina nalabye big guy gwe big guy wali wakuloga ate big guy bajja kumala kubasasi mu kabina otegere ekisirani kyoyina ate big guy n'omuggo eddi mutwe ye yagukubye big guy tewali yakubye tewabaddeko ku front big guy nkebedde clips zonna toliiwo wagambye eddi mutwe akube eri emabega gatoyi big guy ge mawulire agafuluma wabadde mabega gatoyi ku kitebe kya nupu n'ogamba eddi mutwe akube teri wajjati yakubye big guy mulekerawo ozannya obubadi mbo nawe mboyagala mbolage mboli big guy tobadde ku front njagala yayina ka video nga bakuba big guy akalete big guy yabadde mabega ga kitebe eddi mutwe ye yamukubye mwabadde gwe eddi mutwe ne Musiri David nogamba eddi mutwe akubye omuggo mugongo ate big guy oyina ekisirani buli jolaga watabanguka wava mwenale mbubakuba bayimbi obucupa kati bakyabakuba okuva we wavaayo oli munupu emiggo gitabuse big guy gwaliko ekisirani Bobi Wine goba omwana oyo Bobi Wine goba big guy kati wawalabye nga big guy otyo genda ku front nogendere mabega gatoyi eddi mutwe nakuba ogomuggo gwatati ogomuggo munene abajjati babadde bayina buno obuggo obutono kiri abana babaka banupu abewambye mu drone zabakutte nyako Derek teri drone yabadde kunoonya eyo drone gyatadde evuga taxi wali ku Ntebe road naye bisajja mmwe ebyo opposition mutujjeko obubadi nenyeko Derek osiri wazana wabadde ne mukazi wonga wegadanga kakati mu drone mbwenkibye nyeko Derek drone gye wataddeyo si amaje eze nambe yemotoka evuga wali taxi ku Ntebe road kati abanupu kye mwatandisa ababaka kukuba bifaananyi drone mubanoonya nyeko Derek teri akunoonya abantu bemakidye bagobera uto inacho bakozidde mwenda ka video mwaka labanga nyeko Derek bamugoba nyeko Derek abemakidye bakowa ate mwabe NUP kababulire tewali mubaka wa NUP agenda yitaunga takoleredde bantu ekyo kati babulirire wano omubaka wa NUP nebona gira mu NUP ngekisajja kino toyina kyokoze omala budde oyo katemba gwe muliko budoloni enonya ekunonya kati bobadde omubaka ngebadde tekunonya ekyokubiri mu ababaka ba NUP obadde MP myaka 215 kudda waggulu bewammwe namwe kati mufuuse ba dictator namboze kyekiseera osiibule ne bona yimbe nyimba 10 tajage namboze umula kyosavinzeeko kimala tena itofuuka dictator tulwanisa mwani Museveni kulwa mu Ntebe aina mwe banamboze namwe ate kati mwefudde ba dictator namboze umula enyimba zoyimbyeko webale nnyo tusimye namboze kati dake wamwe okuza abazzukulu namboze kati emyaka jojja kuza abazzukulu kunoga byogero tuleke kisajja kino namboze tuleke muwanga kivumbi ne bona atula ku Ntebe yo maaso it's time to go myaka 2 oli mu parliament ebyo ofuzi mwagofuula mulimo leka tuliyeko n'abalala
Okay, Mwanga Kivumbi oliro ya sibanyo manyama teka gatwale ko okay walala. Impuga Masaya sigwe totawana. Ate gwe mpuga totawanira ko ddala. Ebyo byo wekitibwa bitwale Mengo. Genda Menge kuwo mulimo. Ebitibwa byo je bisana. Muzali wa kitibwa bateeka teka tubakoye. Generation ya Afrika yekoye. Abe bitibwa ngogende Mengo. Genda okole mu luwalo. Genda obere omukulu w'ekika. Mpuga ate gwe totawana. Sagala to uchankalanye. Wapa sete zo za gwao. Mpuga wansasula nkuvumire Bobi Wine. Sete za gwao buli kifumo mitwala asatu. Genda kibala mwagala accountability. Wabba bitano ompadde milioni 2. Na mpuga mumanyirana. Gega mpuga wagendo labate milioni 2 ku bitano bye wabba. Ngoza ni musirwe. Sete zo za gwao mpuga. Obote milioni 5 nopake milioni 2 kumanyira ma. Agwe mpuga gwe nyenda ampola. Masayas. Oliawo Masaka nawe toyina kiddako. Mpuga toyina kiddako. Kati wali ogenze wali eniskini kulyankwacho. Nze mpuga olunaku lwe nakola ngogenze wali eniskini nategeera. Gwe mubagwa wagwa bubi. Olawo ne kisajja kibesi gye kyagwa ne tikinza genda wali yeni. Ne mpuga nogende wali eniskini ogule nkwacho. Yeye agenze gula mayirungi oyo mpuga wali yeni. Kati bali banyumyaki. Nera beyi yankwacho bwe yimiridde mu katale. Gwe mpuga gwe lutamaguzi nawe otulabyeko nnyo. Lutamaguzi otulabyeko nnyo nawe. Tulabe ku face empya. Segona webale nnyo obadde roya mulungi tusiimye nnyo naye sigwe wasoma amateeka weka. Bye bye. Segona goodbye. Sera chakati chakulaba ku face mpya. Kaziwe Basiru go wetaaga kuloga. Kaziwe Basiru mbazira. Abalonze bo we baba tebanna kuloga Basiru. Waliwo mubaka nga yetaaga osuula eddalu Kaziwe Basiru mbazira. Gwe abalonzi wababba bubbi. Tayina lunaku n'olu okuva we bamulonda Kaziwe Basiru lwakiise. Gwe Kaziwe Basiru mbazira abalonzi betaaga kuloga. Senyonyi nawe kyekiseera zoliddeko mu gavumenti zimala asemujju asigale. Semujju nganda asigale. Semujju nganda yasigale kyamwetaaga. Mweyo group semujju yasigale. Ayogera ku bintu ebirimu amagezi. Semujju asigale is very informed. Muhammad Nsereka asigale. There are two people. Semujju ne Honorable Nsereko basigale. Nsereko ye mogezi. It's very intelligent. Honorable Nsereko ye munabyabufuzi yekka. Eyafuluma mu state house Entebbe. Ngaganya okukiriziganya ne president. Oyo Nsereka alina principles mumanyi. Honorable Nsereko ye munabyabufuzi yekka. Eya disagulinga ne president nafuluma. Yafuluma state house oyo gola nagamba agenze. Oyo Honorable Nsereko yesimbawo ku bwa speaker. Nafuna obulu 1015. Era gwe keka kalulu president 7 ke yasoko tula mu parliament. Oyo Nsereko gola basi wakuzanya. Very intelligent man. Honorable Nsereko akubye family ya Bobi Wine najiteka kutaka. Yasoka kuba oli muganda wa Bobi Wine mu 2011. Ono muganda Bobi Wine yasiba amarasta. Nsereko yamusabula. Chairman Nyanzi najja nene bamukuba. Ye Nsereko akuba family yonna. Ninga family ya Bobi Wine lawo Honorable Nsereko agikubya agitadde wali. Yasokera kwani kono muganda wa Bobi Wine ono. Yani Shia yayimba tukigale. Ati tukigale nini ne bamugala. Nsereko najja nakuba Chairman Nyanzi. Kataddako kuba Bobi Wine. Eyo family yagisobola. Family ya Bobi Wine ye Honorable Nsereko yakuba edi yawe. Wano biri kumyamanyi mwirabira mangu. Honorable Nsereko yakuba edi yawe akalulu. Nakuba Chairman Nyanzi. Kati adda ku Bobi Wine family yo naje kuba agimalawo. Omuntu ye kasobola family ya Bobi Wine ye Honorable Nsereko gwakuba tadda. Kasita yakuba edi yawe mu 2011 oyo teyadda. Chairman Nyanzi najja ne bakuba. Kati alumbye Bobi Wine kuba president. Ate Nserekera muzibu.
oyo honorable Serekera muzibu yakuba family ya Babu yasokera ku Francis Babu we nale mnamutura mukyala wa honorable Babu najja nantongo nakuba kati yasembye yo kuba mwana Nsereka kuba family zone bana buli family mweri ate gwa kubatadda oyo honorable Nsereko ye MP yeke yalitawagira nopo na ayitawo. Don't joke with him. Nsereko is a very brilliant man. Yeka ye yagano okuwagira Bobi Wine naga oyo tasobola oyo. Mukitegedde ekintu ekyo kati muleta Lubongo ya kubwa president naye kati gwe Lubongo ya lwaki nopo togitwala kembalala mpuli anti Lubongo yagala kwesimba ku Kampala ikyogamba Lubongo ya erusyama nekiruhula bo bali mu nopo Lubongo ya NUP gitwale kembalala gitwale kerusheru gitwale ketungamu nabo bagyetaaga ero gireta mu Kampala kwa mutumanyidde mutujoge Lubongo yatuleke genda wesimbe gye bakuzaala akizibu Kampala mwagala gye fulati buli alemedwa is now a dumping site. Lubongo ya kwatako NUP ogitwaleke isingiro tulabe ebibala byayo lwaki ogireta mu Kampala mbo Lubongo ya mbwajje mbu yesimbe ku Kampala mbwafuke leader of opposition mu parliament then bili asatu mugomo bomulete kubwa president. Lubongo ya teba kulimba ebyo nabyo mubala tubimanyi mubagala bakulete ku MP mbofuke leader of opposition mu parliament kati mbubakuwe mbwa president mu bili asatu mugomo. Lubongo ya tewefera nchimanyi Lubongo yokolera government era Kampala najikulekedde Lubongo ya bananga abawagizi bange sigenda kwesimbawo kuga MP bwa Kampala nagenze mu Nakawa East Kampala nagirekedde Lubongo ya kwafe natulibe NRM ate munange NRM twerwanise Kampala nagimulekedde mune mbo project ngwa inofuka president mobili asa never net jogedwa navudde mu kalulu ka Kampala Central kati nagenze kwetu kustandinga Nakawa East mbekere Lubongo ya owe nalemo munaffe naye Lubongo ya project yeyengedde project ya Lubongo yokuba president yeyengedde era buli atayagala Lubongo ya kuba president mulwane nnyo tawangula bwe MP kuba bagala muleta kuba MP Kampala bamuwa bwa leader of opposition bili asatu mugumu adde kuba president ati Bobi Wine mukozi wa Lubongo ya badde tubimanyi kya Bobi Wine yakuba buli muganda ategeera bakolera Lubongo yakubo buli kate mukimanyi the most powerful person mu byobufuzi bya Uganda ye Lubongo ya oyo gola ba secretary general kwa Bobi Wine yo mulimo gwakolera Lubongo ya kuba buli muganda ategeera Lubongo yagenda okujja te wali amuvuganya. Project ya NUP yonna was built okuleta Lubongo ya kuba president. Bili asatu mungu Bobi Wine tadda. Goloza lwaki buli muganda ategeera bamukubi. To make a way for Lubongo ya. Owe nalemo munaffe. Gwe Lubongo ya abantu kwe bali kutegeera nti okolera government. Helicopter yeri kujje ekavula. Helicopter bwe taliva mu State House. Sate zo muzifunye. Kaka te billion ya 2 zimbadde mufuna mu parliament. Bobi Wine yabadde azirya mukazi we Lubongo ya. Basi ginotole babadde basatu. Kusete zibadde zifunibwa mu parliament zeni yopi billion ya 2. Bobi Wine mukazi we Babi ne Lubongo ya. Ne Katana wakuna. Nopu ya abantu bana. Katana, Lubongo ya, Bobi Wine ne Babi. Beba nyini yeni yopi. Everybody knows. Era project yokuleta Lubongo ya kuba president yengede bili asatu mugumu Lubongo ya bwatesiba kuba president muda mukompuliriza ate yo project eri muna abanene mu government eyo project ya Lubongo eri muna abanene gwalabe ko Lubongo yanga bamukwata okuva NUP bwe yatondebwawo walabe ko Lubongo yanga ali mu komera gwe Lubongo ya abantu ke bali tegera nti gwali emabega wa buli kimu
ebyokuba udisa ebyafirie dictate ebitaliyo Kaiza Lubongo yo nimbe kiwasobera kuseteza President 7 President 7 si yakuwerera wali wakuwerera no mwefuulira era kyoko Lubongo ya chokola kye kyakutwaza mu Harvard fooling people nze Lubongo you can't fool me oli ku project nange nina gendiko wali wakutwala mu Harvard na kuwerera Lubongo ya ani gotamanyi mwenali sije wakolanga mu State House kati amangu ago gwavu yamani mu bisajja mwensagala bintu bya kunfuulinga nze tobula NUP nagivamu omuntu yenanga government ya musomesa mugende ngampola olaba nembwe emanyi gye bagikuliza olaba nembwa emanyi kati Lubongo yagwe bawerera kuva Kanyalyeru mukati mu yakyukambo nasaba wasitwago emigoba bakubira gya bwerere mwabali mu bya struggle mufiira bwerere eri group ejo nze tatange yabingamba nganga mpakana my dad used to say these things ngamuwakanya nenda manda nitegera ati tatange yali motofu my dad was right NUP NRMB abali mu NRMB be bakole NUP kuleta babaka mu parliament omulimo gwa NUP kuleta babaka era ne bajiwa Lubongo ya gwe tokyewuunya nti lwaki kuwasa kuli kale geno Lubongo yatavaako njagala leero lete debate mu NUP ekyosa Lubongo ya tuyinza okuba kuno nga Muhoozi project ye Lubongo ya nze mbabuulira mwe tuyinza okuba nga Muhoozi project Lubongo ye Lubongo ya nze bintu bino bimbuzaabuza waliwo ebintu byenda banengana ye kino kijja kitya government kijja ovuganya esobola okuwa billion 2 luyale government ya President 7 ngekuwa billion 2 mu parliament ogivuganya ate mu 7 takola ebyo President 7 tasobola kukkiriza parliament ewe NUP said waliwo enzikiriziganya omanyi tuwane Lubongo yakuumya olw'emmanju bana basajja bakyatufuga era avuganya mu 7 era ye Lubongo ya akulidde okujjako President 7 era ye Lubongo naye kati think nze siriba musiru nze Junior Nagano omutwe guno gukozesa awu never mirundi tazalangako mwana musiru siriba musiru ebyo Lubongo yalimba balala nkimanyi bagala kuleta ku bwa president mu 231 Lubongo yayino toyingirangako komera bakutte buli omu ne Bobi Wine bamukutte Lubongo yatebakwatangako why choga gwe toberayo mu struggle Lubongo yaberayo mu struggle ye lwaki tebamukwata nida Lubongo you enter prison nkuti ngoyagala bwa MP Kampala gende embalala eyisingiro yo NUP tebajagala genda ke Lusero batwalire ku national unit lwaki wesibawa lwaki wesiba Kampala n'abentunga mu NUP balabe ku bibala byayo Bobi Wine awanguzizza abantu neye baganda bebagano wangula butamanya luzungu Nyanzi chairman na interview ki mu luzungu nali mu NUP Bobi Wine nakubira simu nagatudanga ku front line chairman Nyanzi bakugoba ku front line Bobi Wine nyini si yakugoba ko kusoza oluzungu okuswaza ekibina omuntu lotandika statement mu bifai dani enesi Nyanzi tuleke nze kasaja Nyanzi wagamba bifai dani enesi ati kyo tanakola kibera kitya dani mu open window and let climate enter we luzungu lwa Nyanzi nange nkukuba akalulu oyagala obwe mu pyo luzungu tolumanyi goroza balonzi basiru ekiyambye kanso nalukola oluzungu alumanyi kanso nalukola ekimuyambi si candidate mulungi naye ebintu abitegeera mwe waliwo omwana abira mu kirasi nga ebintu abimanyi nenga handwriting mbi ye kanso nalukola naye kati chairman Nyanzi ati ko kijo manyi mu constitution wadde wa president obuyinza omanyi yeriwa wagenda luli weewambye mubankubye Nyanzi bali bakubye okikakasa gwe yali wali mu lodge nakulabye gwe bawambye abantu kulanga gwe naye Nyanzi oli musajja mufere kuvadda cyali mu lodge wali nakulabye mu bakiwambi kyona kyakubawo kitukula kiunya sabuni wa lodge mbuba banpambye Museveni yabonya Museveni yampambye si kyajjukira ne bakwa sigwa waya amanyaga abana bonna be bakutte Nyanzi obutetezo obukujjudde
oyo nyine chairman Nyanzi yabyeyogerera mbu bankute ne bambuza kubwe yali ku parade nemba wayo Nyanzi gwembe gasoka mwene yopi buli jomo no nyaga be byama bya Nyanzi ye yabawayo bititizi njagala lero gende wa chairman Nyanzi ngaye police yo labe watefikira mu mpale situlwage kulembebwa batitizi bonna ne Bobi Wine eyo family batitizi natuli ekisajja kinyanzi ningane ekisajja kisiro oyo otya banno ebisajja mwe banne muri bya mitima mibi okutta abana babandi obatadde ku parade jomanyidde ddala nti jaleeta obuzibu n'obatunuzaamu kamera ate n'obawaayo amanya gaabwe ekitegeeza Nyanzi bulijjo yawaayo n'aba struggle aneneme wizin nze ekisajja kinyanzi ekimanyi ekitiitiizi nali ku kitebe mwene yopi bakuba kakebe kati yagasi Nyanzi teyapama mu mpale oyo kyera Nyanzi yadduka n'apama mu mpale just katupa kati yagasi kubaluka nze sinza kukulembe nze byangoba mwene yopi butiitiizi bwa Nyanzi kisi kyetugera kikankana Nyanzi yali muloje nakula teri yamukwata n'anaaba nako bulungi bampambye talina wadde olubale wamakala omuntu wamagoba wambye olabako nti alina ebizigiro bamukubye wano Nyanzi yadde atukula ng'olimbaaniggwe era mujja kuttisa basiru nze Juni yateri musiru agenda kuzanyira ku mutwe gwange mujja kuttisa babasiru be babajja okufa nze ku bwongo bwe nina gwe Nyanzi onzanyireko oyo komedi wamwe bibeera ali muloje nakulabye bo babiwambi ne bijjako amasimu bakutwaleko ku CM ayiggwe olaba n'avayo ng'otambula abaana b'abantu bali eri mu makomera abaana babonaabona abaana badda balema Nyanzi ajja awunya sabbuuni wa loje bakutwaleko ku CM ayiggwe twabona dde otambula n'essaati tebagiyuza kyennyini kyekyasumulula amapeesa nekidda ku TV n'abawaddeyo temwakiraba nga kivevenga oyo Nyanzi bamuyisaamu oluyi lumu n'agaba ebyama byonna eyo struggle yammwe yabatiitizi oyo chairman Nyanzi bamuyisaamu oluyi olu ne yeefukira n'abawaddeyo kati abaana bonna abali ku parade babakwata ninga kinyanzi ekyo kyeyita CDF wawafuka mu ngoye nze nali mwene yupi ebyo bisajja byonna mbimanyi biyaayi ate Nyanzi oli muyaaye Nyanzi ajja mala bba waayo abasigadde era gavumenti kati yategedde oba olina gweoyagala mwene yupi kwata Nyanzi kikubemu oluyi olabe gundi asula wano bonna yabawaayo n'abyeyogerera ne bamugaa Nyanzi nabawaddeyo mbukati oye muganda wa president Jenosale Musale bamukwata mu nsiko yawaayo ebyama bya muganda we Jenosale Musale bamukwata ne talina kyamaana ekyo kyeyayogera era nabagabe bamwagala kunzita mu nzite negwe Nyanzi oli muloje nakulabye nowaayo ebyama bya muganda mwe temuyinza kwata buyinza gwe Nyanzi tosobola Nyanzi osobola bwe headmaster bwa nursery Nyanzi you are fit to be a nursery teacher gwe yo struggle teriyo nawe muganda wa Rwana ate wawe ekitegeeza ojja kukwasa ne muganda wo Bobi Wine gye yeekwesa Bobi Wine tasobola kufuga Uganda tebakulimbanga mwannyinaze Bobi Wine talifuga Uganda ebyo byonna mwerimba bwerimbi atandikirewa naye woba olaba ku magye gano golaba agamyose ennimi abasajja bali mu barracks balinze budde bwokka bawambe kati gatweta banafuga Uganda ng'oleeta Bobi Wine abuwambisa eki ona omudongo gwolabirako ddala awo Katemba comedy gwagambwe gwanga bali wamba nakuwemula bukuba muwemula nnyo waliwo president yali afuze Uganda kubanga alina abawemuzi mumuli basiru busiru mwetana kuba migo ng'owaawa eyawamba n'abawemuzi nange onsange mumwemwe kyaba bati nze Juni yeyasoma eyagenda ku university mwe bagwagwamu mwaye nti gavumenti bagijjako n'ebyo bye mukola ng'eyawa mubeera omwasamiridde struggle zammwe za kamera muteekako kamera struggle ya kamera teriiyo struggle eba yakibuli naye ati mwe byammwe byakuteekako kamera simanya mwambadde ovulo mwe bajja bakuba bisiba maloji byegadanga mugenda mu nsiko mulwane n'abeegattako mulinda kijeno Lubongo yaliwo kati eno government gyolaba mwenanga bwe muli mu struggle esobola obbawe mundu
neba kuba nezibajjako mukere bomba encha mwenanga bwe muli baba we mundu mudde wali mabira bwe buzibanga mukyazina bamubere yo ne munwe njagane mwerimba kati abajjati musanvu be baba kuba mu abajjati babadde musanvu boka be muli wano batukubye batuse batumenye kati mwe musobola amaje gosola battalion Umanyi muberawo ne mwepanka muli bavubuka ne mudana ne mwasamirira reality byoyogero bisobola gwe. Can you prove what you are saying? Mulekerawo okwogera nga muli mu likes mumaze okutamira nojja ku live tugenda kola kino gwe nakyo jjokola gwe oba weera bagwe goli mukene oli bi kati gwokole kigwe just mwewadde dembe ne mujja wano kubanga mama mwagala likes. Can you do what you say in reality? Realism. Abandi NUP move mbiroto abajjati musanvu 7 soldiers be baba kubye bwe bati bukati mutulaga ebisago bamenye kati gwe battalion ogisobolekwa bacha abakuba lwa busiru bwe muli tegerengeri je bajja ku government mujja komo okuwowola